Omulungi atulaba naawe atuuliriza ku Kampala Media TV, njagala okulamusaako yonna gy'osinzidde munywanyi wange muganda wange mwannyinaze, weebale nnyo, weebalire ddala okulabika ate nga otufudde bannambeemu wakati nga tukola empeereza zaffe ez'enjawulo. Amawulire nno olwaleero era tegagenda kuba malungi obaolyawo okukiranga bulijjo we gatera okuba, naye nga wolaba ensonga awo twagala okukutuusaako obulamu bw'omusuubuzi omukuukutivu atuvudde ku maaso oluvannyuma lw'okufuna ekirwadde kirumimma mawuggwe ekya COVID-19. Omukukunavu gwe tugenda okwogerako amannya ge ye Kayondo Everesto, ng'ono nno abadde musajja mukukunavu nnyo mu ggwanga wano olw'engeri gy'abadde akolamu emirimu gye mu ngeri ey'ekikugu. Gwe omulungi atuwuliriza. Mpozi okuzzaayo Everesto Kayondo yabadde chairman. He has been the chairman of Kampala City Traders Association, oba mu bufunze kye bayita KACITA, nga kino kye kibiina ekitaba abasuubuzi bonna ab'omu kibuga Kampala, basibo ne bannyabo. Omukulu Kayondo yabadde chairman waakyo. Abadde ayina kampuni ekuliramu obulambuzi, nolwekyo abadde musajja ng'ayina enkizo mu mirimu gy'abadde akola, ng'era ne mu kitundu eky'obulambuzi yabadde head of tour operators. Nolwekyo kitegeeza nti abantu bonna abakola ku by'obulambuzi oba amakampuni gonna yabadde abakulira. Omwami ono Everesto Kayondo, nga we mbadde nkutegeeza nti okusinziira ku chief executive owa KACITA, ng'ono ye mwami Abe avuddeyo n'atutegeeza ku mawulire gano ag'okufa kwa munywanyi we oba mukama we, kwagambye nti nno kuzze mu ngeri etali eyagalwa. Omukulu Abe agenze mu maaso n'ategeeza nti nno oluvannyuma lwa sabbiiti ewedde omukulu Everesto Kayondo okusangibwamu obubonero bwa COVID-19 yatwalibwa mu ddwaliro n'alabika ng'akeberebwa, era ne bakizuula nga ono yali yafunye ekirwadde ekya COVID-19. Ono atutegeezezza nti nno wano baamukwata ne bamuddusa bunnambiro ku ddwaliro erimu erisangibwa mu kitundu eky'Ezzana, era nga lino liyitibwa Lifeline International. Ono agambye nti n'abasawo bakoze ekisoboka okulabika nga bataasa obulamu bwe, naye ne balemererwa kubanga abadde takyasobola kulabika nga obaolyawo yeeyongerayo n'ennaku ze oba n'obulamu obuwooma ng'ettooke. Ebimu ku byafaayo by'omwami ono Everesto Kayondo bye nkuleetera: omusajja ono abadde omusomesa omutendeke, oba bayite bamukwata nnoni, era ng'ono obulamu bwe obw'ekivubuka yabutandikira mu kusomesa oba mu kukwata ennoni, nga gwe mulimu gwe ogw'obuzaale oba gwe mulimu gwe gwe yasoma we yamala okulabika nga atandika obulamu bwe. Omusajja ono teyakoma okwo, wakati mu mulimu ogw'obusomesa ate yayongerako omulimu ogwa accountant oba okubeera omubalirizi w'ebitabo. Bw'atyo yayongera okulabika ng'akuguka ate n'afuuka omutandisi w'emirimu, oba mu luzungu gw'oyinza okuyita entrepreneur, ng'era abadde atandikawo emirimu mingi nnyo nnyini ddala, oba olyawo ekintu ekimufudde ow'enkizo mu ggwanga waneeno. Ono mwami Everesto Kayondo, wuliriza, obusomesa bwe nkugambye bwe yakola yabukola emyaka 3 emabega. Kakati bw'oba obadde weebuuza nti yasomesa ddi, kwata omwaka guno gwe tulimu otooleko emyaka emirala 3 emabega, ke kaseera
ke yali akola omulimu guno ogw'obusomesa. Omusajja ono wakati ng'ali wakati mu busomesa, nga we mumanyi nammwe obusomesa obwedda oba kati kaŋŋambe n'obwakati kubanga obusomesa tebukyuka. Ono yatunulatunula ng'alaba wakola omulimu ogw'obusomesa ogumu tegusobola kulabika nga gumala. Mwami Kayondo atandika ddi okwerandiza. Ono okwerandiza akutandikira ddala eyo mu mwaka ogwa 1984. Mwami Everesto Kayondo agamba nti mu busente bwe yakuŋŋaanyanga oba transport gwe baamuwanga ku ssomero gye yali asomesa oba ziyite transport refund, n'obusente bwe yasoloozanga mu baana ng'abatunza obutabo, ng'abatunza waaka, ng'abatunza obuntuntu, obusente obwo bwe yakuŋŋaanyanga bassebo ne bannyabo bwe yatandikirako okwerandiza. Ono agamba bw'atyo yakwata emitwalo gya Uganda 3. Mpuliriza bulungi. Omukulu Everesto Kayondo yatandika okupanga obulamu obumufudde successful n'emitwalo gya Uganda 3. Kakati wenjogera ku mitwalo gya Uganda 3 olina okumanya njogerera mu mwaka ki, kubanga omwaka gwenjogereramu gwakuŋŋaanya gino emitwalo 3 gwali mwaka gwa 1984. Bw'ati agamba yatandikawo akaduuka ng'ali mu bitundu eby'e Masaka, kubanga omukulu Kayondo abadde mu Namasaka oba bano be bayita abaasalalwera. N'atandika okutandika akaduuka mu ngeri y'ekimpowooze. Bw'atyo mu mwaka gwa 10 wakati w'omwaka gwa 1984 n'omwaka gwa 1986 n'alabika ng'ate asobola okugenda mu dduuka erigaziko mu kyalo gye yali abeera. Omukulu Everesto Kayondo bw'ati bw'amala okugaziya edduuka lye ku kyalo wakati w'omwaka gwa 1986 n'okutuuka mu mwaka gwa 1987 yayongera okutandulula ebigere n'agenda mu dduuka eddene mu kibuga ekikulu eky'e Masaka mu mwaka gwa 1987. Bw'atyo we gutuukira omwaka gwa 1990 omukulu ono Everesto Kayondo yali amaze okukola edduuka gaggadde oba agamu ku gassemaduuka agoogerwako mu biseera ebyo mu myaka gya 1990 mu kibuga eky'e Masaka. Ono wano yali atandise okumanyibwa ng'era assibwamu ekitiibwa ng'omu ku bantu abalina zi bizinensi oba abalina emirimu egy'omuzinzi mu kibuga eky'e Masaka bassebo ne bannyabo. Bw'atyo ng'akoze emyaka agikulungudde asalawo n'awulira nga yeetaaga okutandulula ebigere ave mu kibuga eky'e Masaka ayingire ekibuga Kampala. Omukulu Everesto Kayondo ayingira ekibuga Kampala oba asalalwera mu mwaka gwa 1995. N'agamba ekijja kakijje nteeka okuyingira ekibuga nange mbeeko obaolyawo kyenkikolamu. Everesto Kayondo wayingira ekibuga mu mwaka gwa 1995 atandika obusuubuzi, era wano omulimu gw'obusuubuzi wagutandikira. N'alabika nga agutandika ng'era wano yatandikira mu kutunda ebintu by'abakazi, mu kutunda ebyokwewunda eby'abakazi. Ebintu bye yali akola byonna byonna byali bijjudde by'abakazi bassebo ne bannyabo nga temuli by'abasajja. Yatandika okwerandiza mu ngeri y'ekimpowooze ng'amaze okusiibula Masaka oba ng'amaze okusala Lwera, bw'atyo n'ajja mu kibuga eky'e Kampala. Bassebo ne bannyabo,
okuva mu 1995 okutuuka omukulu Kayondo w'afiiridde abadde musajja nga tadda mabega. Wakati ng'akola emirimu gye egy'obusuubuzi, mpuliriza, abadde musajja munyiikivu nnyo, era nga w'obala abantu abamu, mpuliriza, w'obala abantu abamu abasooka okukeera mu kibuga, omusajja ono obadde omutegeerera ddala nga y'omu ku bantu abasingira ddala okukeera mu kibuga. Abadde akiyingiramu wakati w'essaawa 11 ez'okumakya, bw'atyo n'akifuluma ng'obudde bugenderedde ddala. Omukulu Kayondo ebiseera bye bino byonna ng'akola bizinensi yasobola okuzaaliramu abaana, era w'afiiridde ng'abaana be bonna bafuuse successful. Yasobola okuzaala abaana n'abasomesa, bonna balina zi professions ez'enjawulo, era teri mwana we n'omu ku be yazaala gw'alese ali failure kubanga abadde musajja semaka ate nga assaamu amaka g'ekitiibwa. Omukulu Kayondo y'omu ku bantu ababadde abagagga ennyo, bannaggagga abalina ebizimbe mu kibuga Kampala. Naye ate bassebo ne bannyabo, ono abadde alwanirira nnyo omuntu wa wansi okulabika ng'ali bulungi. Olw'okubanga abadde ssentebe w'abasuubuzi, ono abadde afuba nnyo okutambula ekibuga, okulaba wano ne wali naddala abantu b'omu downtown, okulaba ng'omusuubuzi tanyigirizibwa, okulaba ng'omusuubuzi akola emirimu gye mu ngeri bassebo ne bannyabo ey'omuggundu. Everesto Kayondo lwe yasembyeyo okulabikako mu public ly'ejjo ly'abalamu, oba zigambe nga wiiki emu n'ekitundu emabega, oba mwe basobola okujjukira akaseera RCC wa Kampala omukulu Hussein we yabadde alambula bannakampala okulabika embeera nga bweri, era we yavaayo n'abategeeza nga omuggalo we gugenda okujja kubanga bannakampala baali baganye okwefuga. Omukulu Everesto Kayondo gwe mulungi awuliriza, mu kutambula kuno okwabadde mu kibuga eky'e Kampala, era omukulu Amis Kigundu naggaga w'e Kampala we yavaayo n'awaayo obuzindaalo n'ebikozesebwa okulabika nga basensitizinga oba nga bategeeza bannakampala ku kirwadde ekigenda mu maaso ekya COVID-19. Bassebo ne bannyabo, omukulu Everesto Kayondo naye yalimu. Mu kutambula kuno okwazingako ebitundu by'omu kibuga eby'enjawulo, omuli zaakedi, omuli abantu abawangalira ku Mutaasa Kafeero, zipaaka zonna enkadde, zipaaka zonna empya, paaka ya Usaafi, teekako obutundu bonna obubadde bukuŋŋaanya abantu abangi mu kaweefube gwe balimu ow'okutambula. Omukulu Everesto Kayondo yabadde musaale nnyo wakati mu kutambula n'abasuubuzi b'omu kibuga Kampala. Ono COVID oba ekimbe ekitataliza abantu bassebo ne bannyabo we kyazze ate tekyamulese kye kimu, era ne kimutwala etagenda badda. Ono abadde muntu ayagaliza abantu, abadde muntu awuliriza buli muntu yenna, abadde muntu nga w'omukubira essimu wonna agikwatirawo, abadde muntu alina solution nga tosobola bassebo ne bannyabo kujja mu maaso ge n'otalabika kulabika nga ofuna solution. Bwe buti obulamu bwe bwazza butambuza mu ngeri ey'okwerandiza kuva mu busomesa eyo mu mwaka gwa 1982 n'atandika okuzimba obulamu, era w'afiiridde ng'abadde musajja naggagga ddala. Gwatuwuliriza,
olaba COVID-19 atwala ab'amaanyi naye ate ffe abanafunafu oba ggwe omunafunafu n'olwekyo kitegeeza yongera okulabika nga weekuuma ekirwadde kino oba oli awo osobole okulaba ku mulembe oguddako kiki ekinaabaawo nga COVID-19 awedde mu nsi. Mwebale nnyo mwebaliddeo okutugoberera. Tukugamba nti empeereza zonna ze weetaaga okumanya tujja kubanga tuzikutuusaako ate oba oli awo mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Abasubscribinze mwebale, nammwe abasharinga mwebale, mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Genda ku mukutu gwaffe ogwa Facebook, noonya awali Kampala Media TV, obeere nga ogulaikinga ate obeere nga otugoberera buli kaseera ebintu nga we bigenda mu maaso. Weebale nnyo, weebalire ddala okutulaba n'okutuwuliriza.